Nsonga za fezo munange se Uganda bozuulira wano ku NBS radio. Rockie MANOKIE olunaku lwaliro ngenda kuba mukambwe mukko. List nagikusomedde ey'abantu abali mu bitundu eby'eKAMULI. Sagikusomedde? Nagiwulidde. Era ng'ekulembera omubaka w'eKAMULI municipality Baloda. Otegedde? Nkuwulira. Kakati list yebwe namaze ogisoma ne bankubira amasimu. Ebaga okuntiisa-tiisa naye nga nze tebantiisa-tiisa nga bafaaki anti kakati nabadde mbagamba nti be bano abalwanisa Mama Kadaga okakasa nti bakuwadde ssente ojja olwanise Kadaga. Kati Mama Kadaga kati kankubuulire kwa sina bagenda wala kubanga lino kuba mukambe mukko abali ku NBS radio mujja gamba waaki Lubowa Kyemba buli wajja adifendinga nnyo omukadde. Nze saagala muntu azanyisa kya bugagga kya kitundu. Otegedde? Kuba bwe kimala okgenda tekizikawo. Ono bwana agenda tekizikawo. Tazikawo. Otegedda? Naali mufaanana ayinza obutalabika. Kati waliwo omusajja omu gwe bangamba bamuyita Magaya w'eKAMULI eyo. Bw'abeera ku social media nga nvuma. Kati nze Magaya bw'anvuma ayina ki? Baana bapya ku social media. So kati nja bategeeza bonna be nasomya amannya gammwe. Bwe mutalekera okulwanisa Mama Kadaga nange sigenda baleka. Ontegedde? Ebintu ebimu mu nsi muno mwali mu lukiiko muteesa mulwanisa bwe nasomye listi yammwe ne mutabuka ne mukuba amasimu. Awo Lubowa naye nga be babadde nabo mu lukiiko. Bwe kimanyi nti omunene ali mabega waffe. Be babadde nabo mu lukiiko. Be batuwadde wino. Ate listi nja kugiddamu omundi ogwokubiri bwe munaagenda ewala. So kati mbadde nsaba omubaka w'eKAMULI municipality Baloda genda mpola ebintu bino. Okitegera? Meeting z'oliko Kadaga mu mwesonyiwe mumuleke akole ebibye. Enguudo za Robins, amasannyalaze ga Robins, amazzi ga Robins, amasomero ga Robins ne gakozeeko nga ye. Okitegedde? Abaana basomesezza mu Busoga. Y'omu ku bargaining power betuyina kati mu kitundu. Ba big shots abali mu government abeebuzibwako ensonga mu nsi yonna internationally. Ng'oweeno bw'akwata n'oweeri n'akwata Busoga eba esobola ofunamu. So kati ku kya Mama Kadaga sigenda kuwenza buli amulwanisa nja mulwanisa. No compromise zone. I don't compromise on Mama Kadaga. No compromise zone. Oyo omukyala muleke akole ebintu bye. So I still insist kubanga nkoze ne video ngenda kiteka ku TikTok. Nkoze ne video. You still insist that what? I still insist. Esebo. Honorable Baloda nkwegayiridde mukwano. Abantu abo bokwatagana nabo bonna muve ku Mama Kadaga. Muli baddembe okukola ebirala byonna. Mukole byonna. Kasita temumenya mateeka. So mumuleke enkiiko tuziwulya zituula mu KAMULI. Ontegedde? Naye ne bwe munaakola mutya ye akyaliwo ate akoma mu 2026. Ontegedde? Mpulira. Kati soogedde mutima mubi. Naye nze ndowooza nti enkiiko ze mumutuuzaako n'entalo ze mumutandiseeko bino ebya seeke bikyali. Kubana bulembe olutalo kati lwakumulwanisa mu Busoga muvunza. Nga mu papiye. Ne mwanguye. Kubanga wano we mulinnya majegere. Mwanguye. So njagadde okutegeeza Busoga ne bannaKAMULI nti abalwanisa Mama Kadaga bena basomera ku listi beebo. Naye enwana yammwe ate ya kito nnyo. Mu papiye. Kubanga ne muzi meeting ze mutuula tufuna information. Si mutima mubi. So mukirekera awo abantu kati budde buno bali ku parish development model. Mwabaka abamu bemuyina okusomesa. Mwe bakansala be nasoma wano bemuyina okusomesa. Ebintu ebikulakulana ekitundu. Tuli mu kukulaakulana. Okulambula abalimi government be yawa kumaanyi ebintu bitambula bitya. Kakati mwe mulwana entalo munaamalako n'entalo. Okunoonya abantu abafuna ssente z'emyoga ze balina okuzzaayo n'abalala bafune. Buzibu ki bwe bayitamu. Wakati omukazi ali ku parish development model. Atumbudde. Ali mu baana bawala gawo child batumbula kati.
abakyala balimu mwe muli kuki alowooza bannange abantu bafunye batya amazzi amayonjo amalwaliro tukoze kyo gonge to improve ali mu kulwana ntalo z'abavubi mwe muli ku kimu kyokka twagala bya seeke ebya seeke bikyali nnyo n'okuyamba Uganda okugiteeseza okutwaliza awamu yes of recent yabadde East Africa eyo for the betterment of Uganda. Ontegedde. Now if we begin fighting such childish wars that will not benefit our communities. Ate nkyabaanika. Yeba nange. Kati nange nafuuse Abba Makas. Kusaidi ya mama Kadaga. Abba Makas. Kati nze mulwani. Mutabani wa Jose Chameleone. Kati nange nafuuse Abba Makas. Kusaidi ya mama Kadaga. Kusaidi ya mama Kadaga. Omukyala mumuleke. Akole emirimu gye. Mwamulwanisa dda. Kati kubudde buno katukuze tuze so NBS munansonyi w'abantu batuwuliriza okutandika bwentyo ate olunaku olwaleero nga tugenda kuyingira mu mwaka mupya njagadde okusooka bagamba nti buli analwanisa Kadaga wendi naye nabeera balina okimanya nti ennyindo bw'oginyigiriza nnyo omukazi asirise mulina okimanya mukole byonna mukimanye naye ennyindo bw'ona aginyigirize nnyo ejja kuleeta omusaayi aya fanya fujo woni tujja laba anasinga katujja kulaba so kati tata wono mumbaka mukwano gwange nze simulina akubuzi tata omubaka ono naye ate akwata ku maama wange era oba olina okufuna obuzibu ontegedde kati agonze wenna obuzibu wokka buli omu akola emirimu gye maama abamaama naye bwe munagenda mu maaso n'ensonga eyo nange njafuuka Abba Makas kusaidi ya mama Kadaga bajja kumpulira ate nze tebankanga era tujja kukubira Honorable Igeme afiirwe omulimu maama nnyabo musaaga ate nakatandika eddakiika ziri mekaawe eddakiika zo ziri 19 ezakayita ku ssaawa 12 ezakawungeezi akadde era katuweddeko yes twagala kakati nga mmaliriza nja kumaliriza ne Syria eggwanga bannange omukulembeze bw'alwanye mu buyinza eggwanga lifuuka erizibu ng'avuddeko ekiri mu Syria abasajja bagane bawambe abantu ba bulijjo bawambe emmundu bino bigganga balina emmundu bibba abantu okufa obufi kyogamba omukulembeze n'okumuwamba twali tumanyi nti kyanditereera naye n'Abasiriya baali bamanyi nti kigenda kutereera naye kiringa ekyononese ate omusajja bwe yazze mu buyinza n'abagamba yasooka n'agamba nti myaka 2 tutereeze bagende mu transition yes yabagambye kati yena abadde kitagenda mu mukaaga ono naye azza ofuuka Asadi obalaba abantu bano mukujja bakola ki bajja ne bagati Asadi bakoze eki bamukooye ono ye bwe yazze yagambye emyaka 2 tutereeze eggwanga tugende mu kulonda kati bwe yamaze n'abagamba ena emyaka n'okusinziira ku bintu nga bwe mbiraba kati ate bwe yamaze n'agamba ne constitution ya gundi ya Syria netako gitereeza n'abagamba balina omuwa emyaka 6 nenga nti taasabe 10 nengaba n'Abasiriya bawulira naye ng'ekino ku nguudo abaana balina emmundu beeyongera okuwamba abantu okubba abantu babba zi supermarket babba ab'amafuta bagira ne mu maka g'abantu yodi buloko kyekiri muki ne banyaga abantu gundi kakati omurasha beesi ye bano bayagadde ogikwatako Abasiriya Putin yabagayo mugeze anti kati ono Asadi yali awanga ebyokulwanisa ani manya Putin yawanga Asadi ebyokulwanisa kati bano bawambye mugezeeko kati America yabadde epushinga ne Israeli n'ensi za Bulaya ezimu nti beesi ya Russia eveeyo ekitasoboka kyokka eno Israeli egenda ewamba ettaka lya Syria okategedde bannange Asadi yabadde alemesa ne Russia kakati bano bwe baatuta Asadi ne bagaa mukama weebale otegedde akantu tuli eno wansi mwe muyombere eyo kati ekyo kibeeraawo kati ate n'akola ensobe aba Ukraine abakulembeze ba Ukraine abamu si president ne bagenda ne bakyalira president aliko owa Syria ne banyumyamuuko Putin n'aga nti ne banyumyamuuko kati muneebere nga biwedde nga tumaliriza akaddeko Israeli ekya Israeli nkyakinyumye bulungi katukikwata olunaku lw'enkyalo Abaisiraeli kye bakola Abapalestina kati kye bakola abasawo badde bajjanjaba nkuwulira Israeli kyetandise kutta basawo kati ako nako kakodyo bwe batta abasawo abalwadde bafe bakuba amalwaliro ne batiramu n'abalwadde batandise n'okuwamba badokita
Lwaki bano mubajjanja lwaki mubajjanja mubaleke bafe babano eyemboza tujja kwata kencha pain aid capsules omugongo gukuluma abinywa bikuluma mutwe gukuluma genda ku drug shop ekuliranye ofune pain aid capsules ate Jenna cough syrup yakolebwa Professor Ogwang Patrick yatukolera Covidex olina asthmatic cough olina sore throat embera teterede genda ku pharmacy oba drug shop yonna eri okumpi nawe nenga nkujjukiza nti ekiro ky'olwaleero tuyingira mu mwaka ne DJ Mike D wali ku Rich agenda kuba